olunaku lwajjo ebyava mu kwekebejja okuzuula abaana b'omugenzi Paulo Kafeero eyali omuyimbi lw'ebyafulumiziddwa okusinziira ku kitongole kya poliisi e Naggulu, era nga bino byayolesenga ku baana 25 abaggyibwako omusaayi bana bokka be baana b'omugenzi ab'omu Ntumbweze okuli Thomas Kafeero, Benedicto Kafeero, Simon Peter Kafeero n'omuwala Elizabeth Nagawa. Abamu ku baana 21 abawanduddwa basigadde nga bakukuluma wakati mu kulaga obutali bumativu ku bintu nga bwe byatambudde. Ensonga eno erabisenga yakusigala ng'ekubaganyizibwako ebirowoozo, ng'era abamu ku bantu okuli n'omumyuka w'omukubiriza wa Paalamenti Thomas Tayebwa ayise ku mutimbagano okulaga obwetaavu oba olyawo okwongera okwekebejja ndagabutonde z'abaana bano naddala abo abafaanana omugenzi kyokka ng'ekyuma kyabafuuye. Omu ku baana bano ayogerwako ng'afaanana ennyo omugenzi Paulo Kafeero, Ssentongo Paulo ategeezezza nti takkirizaganya na byafulumiziddwa. Maaso gammwe okutegeeza gavumenti eno nti baatubudde abaana 21 ne balondamu abaana 4, naye ekyankosezza nnyo okulaba nga nange banzigyemu kindumye. Ndina emyaka 31. Ono agamba nti nnyina yafa ng'akyali muto nnyo ng'ayavula, nti era n'atuuka okukulira ewa kojjaawe, ng'era mukyala wa kojjaawe ye yamutegeeza ng'omugenzi Kafeero bwe yali kitaawe, era nti awo we yatandikira okunoonya ekika kye ng'akuze. Mukyala wa kojjaawe yangamba Kafeero yafa 27 kati 27 mukyala ko nakula nga nkimanyi ndina okunoonya ewaka kati nenzija ne mbatuukirira bana ewaka baganda bange teri atamanye nali sobola okutuuka eno naye natuukayo 2014 nga noonya kika abooluganda. Ono agamba nti ebyafulumiziddwa jjo byamulese mu bbanga nga tamanyi kyakuzaako. Kati awo binsobedde. Ssentongo bw'ati awanjagidde gavumenti okubayamba mu mbeera gye balimu ne banna abawanduddwa ekyuma. Bannange byonna binsobedde. Kati awo nsaba gavumenti ekole ki? Etteremu obwangu batuyambeko. Bannayuganda ab'enjawulo boogedde ku nteekateeka ey'okukebeza abaana ndagabutonde. DNA deoxyribonucleic acid ebizadde ebireese. Nze no nandirowoozezza okukebera abaana babakebere nga abantu bakyali balamu. Bw'oba ng'olina omukyala nga tobitegeera bulungi, gavumenti ebakkiriza abantu babakebere. If anything bakyalina mu ddwaliro gye babakeberera oleme kusasulira school fees omuntu gw'otamanyi. Nkiwagira kuba ffe enkya bagenda okufuuka bataata, abakazi bayinza otuferaafera abaana baffe. Omuntu alina okubeerawo ng'amanyi kyali yasebo kisobola kunetizaaza yasebo. Nandibadde nkiwagira kyandibadde kirungi nnyo kwesaawa zino okulabirira omuntu si kyangu kuva ku ntandikwa paka muganda wange n'okusomesa si kyangu. Omwana abeera mu nasale naye n'owulira nga neziba kusabye n'owulira nga zikutuddemu naye ate abeere nga siwuwo. Kyandibadde kituufu singa tufuna ab'amazima nga si byanguzi. Nga byo ebya DNA eyo sikiwagirangako na mu nsi yadde tebiri nayo byakiyaaye. Maido John ne Kimuli Abdallah be bakusakidde eggwire lino ku Rakai TV Amalindire.